Abafudde kuliko Samu Nyonde nga wa myaka 17 ne Bernard Kayizo wa myaka 25 nga bano batuuze b'e Kabulubuutu mu disitulikiti y'e Mubende. Ate abaddusiddwa mu ddwaliro kuliko Dennis Kisembo ow'e Kasanda ne Peter Kimuli ow'e Mityana. Kati wakyabudde ng'ekimmanga wange wabaddewo abantu babiri ne wano wendi wabadde waliwo omuntu omu. Kati bwe kyabudde ow'ekimmanga omu n'afiirawo nowa wano wendi n'afiirawo ne tubeera nga bali mu kusigadde mu babiri. Bano okutuuka okubutikirwa ettaka babadde bali mu kusima zaabu olwo ettaka ne libumbulukuka okukakana nga bakakasiddwa babiri bafudde. Basima obuntu bufunda ne batalekaawo gaapu esobola kubeera nti ewanirira ekisenge ekyo. Ekubeegera n'etonnya ettaka litendewalirwa litandika bakola ki kuba buutikira. Wabula kiteeberezebwa nti wandibaawo abantu abalala bafiiriddemu era nga tusanze bali mu kusima bagezeeko okunoonya wansi. Balagidde okuddamu okwetegereza okusima okutuukira ddala wansi balabe oba ddala waliyo abalala. Kyokka bannamawulire baganiddwa okukwata ebifaananyi okuva ewa West Ategerekeseeko erya Nuwagaba era nga betufunye bibadde byakubbirira. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abasirikale ba poliisi bagobaganya bannamawulire mu kirombe kino naddala nga waliwo be kibuutikidde.